Webale nnyo agoberera motion media wosinzira wonna okubanga otugoberera. Njagala lwaliro okutuusaako ensonga z'omusango gwa Suzan Magara. Atulaba ku motion media omusango guno gwazibwa mu mwaka gwa 2018 omwezi gwali gwakubira ennaku z'omwezi musanvu. Omuwala ono Suzan Magara yawambibwa era n'attibwa abantu oluvannyuma abakwatibwa omwenda. Ababiri babomba ne kakano poliisi ekyabanoonya wabula olunaku olwaleero poliisi ereese omujulizi eyakulembedemu okulondola okukwata abantu bano bonna omwenda n'abalala ababomba. Abajulizi bangi abaleeteddwa mu kkooti okuwa obujulizi mu musango guno. Ngamba bannange uyo mwami nga ninga gwe mmanyi nange omunamubogolera gwe ensawo y'omukazi ogitwala wa era namuddamu namugamba oyo ndi naye nzija sikinavanzamu ngamba oba byawongo mukazi yabiyambuludde. Wabula kwekubadde n'omusilikale wa poliisi Nyakayiru Frank. Nyakayiru Frank ono ategeezezza kkooti obumu ku bukugu bw'alina era ng'agamba nti yatendekebwa mu ggwanga lya Isirayiri saako ne wano era obukugu bw'alina bwa njawulo nnyo. Frank Nyakayiru atemera mu gy'obukulu 52 era ategeezezza kkooti ku ebyo ebimu bye yakola ng'alondoola okukwata abantu bano. Nyakayiru ategeezezza kkooti eno ebadde ekubirizibwa omulamuzi Alex Ajiji nti ng'ennaku z'omwezi musanvu omwezi ogwokubiri omwaka 2018 yali wuwe waka n'afuna essimu okuva eri bakama be nga bamulagira nti waaliwo omuntu eyali awambiddwa oluvannyuma yategerekeka nga Suzan Magara muwala wa Magara John. Friday night evening, February 2018, another strange number called Immaculate Magara. I had moved away. The number was 0753. No, my lord. I gave the email at police to Old Kampala. Then on 9th in the evening, another strange number 0753 44 7942 called Immaculate, telling her to inform John that they want $1 million. Information, I got it from Old Kampala police. Then I shared it with my boss, Colonel Charles Sasimwe. Ategeezezza kkooti nti okuva olwo n'afuna ebiragiro okubeera okumpi ne famire ng'ekulembeddwamu taata wa Suzan Magara nga ye John Magara. Kaakati atuwuliriza ogenda kuba n'atulaba ogenda kulaba emboozi eno. Abavunaanibwa bano abali mwenda era baakwatibwa okuva mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Wabula omusilikale wa poliisi ono agamba nti okuva lwe baafuna amawulire nti omuwala ono awambiddwa baagezaako okukola ekisoboka okufeffetta n'okukwata abantu bano. Ono nti obukugu bwe bwali mu kulondoola ennamba z'amasimu wawe zaali zikubirwa nga zisinziira baani abaali bazoogererako baali bazoogererako biki, amaloboozi n'ebifo bano we baali basinziira byonna abiraze kkooti eno. Used to be a Kobiri opposite Sembule. There used to be a Kobiri people. Now there is a Waponye. At that railway crossing, why I picked interest in around that particular place, as the case progresses, we met there a small car crossing the railway, and we became suspicious that maybe these people could be in this car. It looks like a Wish, but it's a Toyota Boon, yellowish in color.
To stop it, but some of the colleagues said those are women's cars. So we bypassed it up to Kitebi, and there was an scene. As the case progresses, that car belongs to Hajara Nakandi. Agamba nti oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti ono omuwala awambiddwa yatuukira taata wa Suzan Magara John Magara era n'amutegeeza nti abaali bawambye muwala we baali baagala akakadde ka $1 kalamba, wabula mu kwegerezeganya nabo ne bamugamba nti abawe $20,000 egya $. Bamutegeeza nti alina okugenda mu bitundu ebitali bimu. Ku bitundu bino kwaliko Kavule, kwaliko Mutundwe Kitebi, kwaliko Bulange Mengo, Nabbingo, Nakirebe, era ngaawo yali alina okutwala ssente. Wabula bamutegeeza nti alina kuddamu ku byokwerinda yadde okutambula nabo. Era musajja mukulu ono yateeka ssente mu bbuutu y'emmotoka ng'ayogera nabo ku ssimu, ne bamutegeeza nti agende ku nsalo eyawula amasaza 2 eriye Mawokota n'eriye Kyaddondo, oba akapande ako mukamanya akali mu lutobazi lw'e Nakirebe akaliko welcome to Mawokota. Era bamutegeeza nti bw'otuuka awo va mu mmotoka yo okebere wansi w'akapande akaliko welcome to Mawokota, ogyewo akaveera kalimu essimu yo ogijjeko ogiteeke mu mmotoka otandike okwogera ng'okozesa essimu eyo gy'olonzaawo. Have you agreed on the amount of $1 million? The family told them no, they can only raise over $1 million, 100 millions or $50,000 later. That was Tuesday. Yeah, Tuesday 13th. Yes. 0752 281 308. 0752 281 308. Code. They also sat as a family and agreed to raise 200,000. Owa poliisi ategeezezza kkooti eno nti olw'okuba nti baali bamulondoola muzeeyo ono nga baagala bakwate abaali bawambye muwala we, baamulagira okunyigamu codes ezisobola okuzuula ennamba gye baali bakozesa oba essimu gye yali alonze ennamba eyalimu, era ze yanyiga, era omusilikale annyonnyodde bw'ati. And immediately contacted our Directorate of Technical Intelligence to tell me where that number was. It was reading in Nakawuka, it's in Wakiso, off Natete. I rushed there to get all the clusters, like all the phones which were near that very number which had called in that geographical area. Omusilikale agamba nti Hajara ono Nakandi ye yali nannyini mmotoka eyali evuga omuwala Suzan Magara, era nga yevuga n'abasajja bano abaali bawambye Suzan Magara, era nti Suzan Magara ono yali alina kuwambibwa ng'ennaku z'omwezi ezo 7 tezinnatuuka, naye olw'okuba yalinayo amazaalibwa baali bamuteeze mu bitundu by'erungujja ng'akomawo ewaka basooke bamuwambe, wabula nti ku mulundi ogwo oba ku lunaku olwo yajja ne mukwano gwe omulenzi mu mmotoka, era abaali basindikiddwa ne balagirwa okuvaayo ewaka obutamuwamba mu kiseera ekyo. Taata wa Suzan Magara ono oluvannyuma lw'okufuna ensimbi ezo yalagibwa okgenda ensangi ku siteegi, wabula nga yakatuukawo bamutegeeza nti yali ate alina okuvuga ayolekere ku luguudo lwa Bomboloodi. Bomboloodi kuliko Matugga, era bamutegeeza nti akwate oluguudo olwo lw'Ematugga, bw'atuuka Ematugga akyama ave ku lugendo Ematugga, ate olw'okuba nti poliisi
yali erina okulondoola n'okulaba ng'ekwata abantu bano, nti poliisi yali yataddewo ekibinja ky'abanoonyereza ekyenjawulo bagiyita ttiimu, era omusilikale wa poliisi ono agamba nti baali batuula Kkooti Kampala Police Station wano mu kibuga Kampala, era byonna bwe baabikolera okulondoola n'okumanya abawambye omuwala ono we baali. Ategeezezza kkooti eno nti baasala amagezi ne banoonyayo omusilikale asingayo obutono okubanga bamuteeka mu bbuutu ajjeemu bulungi olwo agende ne muzeeyi gye baali bamutegeezezza nti yali agenda okubatwalira ssente ewa Kiso, nti wabula olw'embi olw'okuba nti oluguudo olugenda ewa Kiso lubi nnyo, lulimu ebinnya, munnange mu bbuutu gye baamutadde omusilikale bbuutu yeerookinga, nti baali bagisibyeko omuguwa ereme okwerookinga, naye yeerookinga. Kati taata John Magara ow'omugenzi n'avaamu ataase omusilikale eyali asibiddwa mu bbuutu. Awo wennyini kigambibwa nti Yusufu Lubega, omu ku bavunaanibwa, waaliwo abantu be yali atadde okumpi awo, era we baalaba omusilikale ng'ava mu mmotoka baateekako kakokola tondeka nnyuma ne bagenda. He reached Kobi Matuga on that road going to Kasangati. The ransom seeker told him to turn and take the road Kobi Matuga. It is in the middle of that trading center. The ransom seeker told him that to come back a bit behind and drive through Matuga Police. There is a road which comes out from Wakiso. There was a way how John was in communication with the other person in the boot, but because that road is bad, those bumps, the boot locked itself. So when he reached the point where the ransom seeker told him to put the money and pick a phone, he was forced to come out and open for the security personnel. Unfortunately, when he stopped to remove this man, one of the wreckers, Abubakar Kiewolia, was standing near. We came to know that later when we had arrested them, that it was just 50 meters. So the whole team ran into disarray. They knew that Kiola maybe had been arrested. Which team? The ransom seeker team. They used to move as a team. In my technical report, which will be read after, you will see that every move they used to buy 4 handsets and 4 lines. For us, we would know one which was in contact with the family, but later on when the police would formalize the printout process, we'd see other lanes which moved along and were constantly in communication. Ebyo byonna nga bamaze obbikola baamukubira essimu taata oluvannyuma olunaku olwaddako nga banyiivu nnyo, era ne bamutegeeza nti agende ku luguudo lwa Ntebe Road ku Batabata ku mafuta oba ku ssundiro ly'amafuta erimanyikiddwa nga Ash, atunule ku kipande ekiriko emiwendo gy'amafuta, wansi waakyo ajja kusangawo ekitereke. Atulaba ekitereke kino omusilikale agamba nti kyalimu omusaayi mungi nnyo, era nti bagenda okyekebeja ku kitebe kya poliisi ekireka nga kirimu obugalo 2, era taata bwe yakakasa nti bwali bwa muwala we. Ono taata bwe yamanya nti guli gutyo, yamanya nti abasajja batabuse. Omusilikale wa poliisi agamba nti okuva olwo tebaddamu kufuna bubaka bwonna buva wa muzeeyi obunnyonnyola bigambo ki abakulu bano bye baali boogedde. Omusilikale wa poliisi agamba nti taata yasala amagezi ng'ayambibwako ssenga wa Suzan Magara, Suzan Flora, okulaba nga bakwasaganya ensonga eno nga tebayingizaamu poliisi, kubanga baakimanya nti
omwana waabwe baali balina okukola ekisoboka okulaba nga bamutaasa. Omusilikale wa poliisi agamba nti baddamu okufuna amawulire agakwata ku kuwambibwa kw'omuwala ono Suzan Magara, nga omusilikale waabwe asula mu bitundu by'Entebbe avuddeyo ajja okukola mu kibuga Kampala, n'abategeeza nti yali azudde omulambo gw'omuntu nga gusuuliddwa ku luguudo lwa Ntebbe Road. Ono bwe yategeeza bakama be, bamutegeeza nti yali alina okwekebejja omulambo guno oba gwalina engalo zonna ku mikono gyagwo, era yabategeeza nti engalo ebbiri tezaaliko. Olwo ab'ebyokwenda bwe bamanyira nti ono ye yali omuwala Suzan Magara yali awambiddwa. Gwe wenna alaba motion media webale nnyo badire ddala, yongera subscribing era liking n'abantu abalala bamanye information eno. Omusango guno omusere wa poliisi ono Frank agamba nti awo we bategereza General Kale Kayihura ebiseera ebyo yali IGP oba yali ssaabapoliisi wa Uganda, n'ategeeza mukama we General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa, era General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa omusilikale agamba ye yategeeza taata wa Suzan Magara Muzeeyi John Magara nti muwala we yali atiddwa. They were saying, I was there myself. John Magara came with the former commissioner of the electoral commission called the Bonwa. He identified the body as that one of his daughter, Suzan Magara. Ebyo byonna ebyabaawo General Yoweri Kaguta Museveni yayise ekiragiro mbagirawo. Omusikale wa poliisi yannyonnyola nti emikutu gy'amawulire gyonna girina okuzannya eddoboozi eri abantu abawamba Suzan Magara nga basaba ssente ku mikutu gyonna, era n'ateekawo ensimbi eri oyo anaavaayo okunnyonnyola eddoboozi eryo lyani. Now the president guided the IGP that because he was aware that this talking of the ransom seeker was being recorded. So the president guided that all the audios should be played in all media houses. His Excellency Yoweri Kaguta Museveni General. Omusikale wa poliisi agamba nti abantu bangi nnyo abaavaayo olw'okuba nti baali bayaayaanira okufuna ensimbi okujja okunnyonnyola poliisi, nti wabula baazuula nti eddoboozi lino nti baakizuula oluvannyuma yali abeera ku muzikiti gwa Busaafi wano e Mengo. Put a price tag of 100 million. President n'ateekawo million 10. Whoever would identify that voice should give it to police. Which voice? The one of the ransom seeker, the audio. And you know how Ugandans want quick money. That's when some so-called informers or information peddlers mentioned the Pato, that is Patrick Kaseja, because they all wanted that money. So in that meeting, other volunteers came. They approached Abbas Yakagaba, saying, we know the voice of that person. Is called Yakubu Ausviensi. Bano bonna abavunaanibwa Hajara Nakandi, Lugoloobi oyo yenga yabomba Abubaka saako ne Yakubu ono kigambibwa nti ye yali omukulu waabwe era ye yali pulaana. Baatandika okukola omuyiggo okunoonya abantu bano, era omusale wa poliisi agamba nti nga bakozesa ennamba ezo
nti baakizuula nti ennamba ezo zaali tezawandiisibwa amannya gaabwe abamu era baasooka kukwata abo abaali bannannyini nnamba ezo ez'amasimu be baayogera abantu be baasookerako okukwata. Be baasookerako okukwata kwe kwali maama wa Yusufu Lubega ne bamutwala ku poliisi y'e Katwe. Omusilikale wa poliisi agamba nti bwe baatuuka ku poliisi y'e Katwe ne bakunya maama wa Lubega Yusufu, olwo n'akubira mutabani we muganda wa Yusufu ajje alabe ekyali kibadde. Baatega akakodyo bano ababiri ne babategeeza nti baali baagala $50,000 okuyimbula omukyalo ono. Olwo muganda wa Yusufu atayogeddwa mannya mu kkooti eno n'akubira Yusufu. Kigambibwa nti Yusufu ono yali ku Usaafi Mosque oba omuzikiti gwa Usaafi. Awo poliisi bwe yamanya nti ali awo neeyungula basajja baabwe abampi n'abawanvu okusalako omuzikiti ogwo. The raiders signaled, because we had already sent their people in advance, signaled one of the staff that the one standing at the door is the Yusuf we want. They want. Era nti baakozesa akakisa ako okuteeka muganda wa Lubega ku boda oba ku pikipiki bajje naye olwo basooke balabe Yusufu yaani era bamukwate. Omusilikale wa poliisi ono agamba nti bwe baatuuka ku muzikiti Yusufu yabalaba mangu n'adduka n'ayingira mu muzikiti, nti wabula waliwo omusilikale yali amukwata, ono yatemwako omukono. Then one of them came out with a panga cut, a soldier. They just dashed back, entered the mosque. Then they all started chopped off completely. It was chopped off because it was rushed to Mengo. You know the soldier's name? It's Corporal, you get it. Okay, He's what now was on a mission, he was deployed outside. what was he doing there? What was the soldier doing there? And we had sent him in an advance. Ono agamba nti abasiraamu abaali mu muzikiti guno bonna baatandika okujjayo amajambiya nga bewagala amajambiya nga bagamba Allahu Akbar nga beboogolera waggulu, era ekyaleetera ab'ebyokwerinda okwekengera ne bongera ku maanyi ge baali balina okukozesa omwali okuba tiya gas mu muzikiti guno okulaba nga Yusufu afuluma n'abalala bakwatibwe. Ategeezezza nti ebyo byonna nga biwedde baasobola okukwatawo abantu abakulu 3 n'abaana 94. Ono ategeezezza kkooti eno nti okuva le baafuna Yusufu oyo n'abo be baatwala ku poliisi ekireka, Yusufu yeesowolayo lunywe bwantoogo n'ategeeza abasirikale bano nti be baali bakulembeddemu okuwamba n'okusaba ensimbi saako n'okutta omuwala Suzan Magara. Awo okunoonyereza okukwata bonna abaali mu kkobaane lino we kwatandikira. Because you told us you are 11 in a number who surveilled, kidnapped, took ransom and killed Suzan Magara. Is it true that you had attempted to arrest Ismail Kenya? Very much. You will tell that story. Yes, interpret. Omuvubuka bwe yajja n'abatataganya Isma n'adduka y'obubaka kibawo. And we asked him, where is he? That he must be here in Kireka. Bamubuuza aluwa naga nti ateeka okuba wano mu Kireka wano. We cross-checked, indeed he was there. So that one becomes... Hajara Nakandi yakwatibwa mu bitundu eby'emukono, yategeeza nti yali agenda ku ttaka lye baali baagula. Era tuwuliriza nga tuzeeyo katono wali emabega, Yusufu ono yakakasa abasirikale nti ensimbi ze baafu $20,000 okuva eri abazadde ba Suzan Magara ne famire baazikozesa okugula ettaka mu bitundu by'e Katosi ku mabbali g'ennyanja mu mabbali ga Lake Victoria
era nti ensimbi ezo ze baakozesa okugula ettaka eryo. Yategeeza abasirikale nti era baagulako n'ettaka eddala mu bitundu by'e-Buyukwe okuzimbako n'okuteekako ekifo kye bajja okuba nga baziikamu abantu be baali balina okuwamba era ne babatta, saako n'abo abandize nga balondoola babatte babaziike mu kifo ekyo. Omusilikale wa poliisi agamba nti ebyo byonna baabizuula era ne batandika okukwata omu ku omu. We asked them which said, give the other ransom money, we bought a very big chunk of land at the shores of Lake Victoria. Are you aware of the land was at the shores? Here of Lake Victoria in the Buyukwe, near Katos landing site. Yes, my lord. Who exactly bought that land? Their group using the ransom money. That is where you are. Now, did you verify that information, you yourself? Yes, true, the land is there. And even we went there. We know where it is, and even another land where they were supposed to be burying people, either the victims of ransom or their own. Hajara Nakandi olwamubuuza ani yakulemberamu okutemako omuwala Suzan Magara obugalo, yayogera lunywe nti ye kennyini ne yali akolanga dokita mu kiseera ekyo Abbas be bakulemberamu okutemako omuwala Suzan Magara obugalo n'okumutulugunya. Not remorseful. No. What did she tell you about why you wanted her? We told her that we wanted you because of Suzan Magara's kidnap, ransom taking, and her death. She was not remorseful. She said, after all, our Quran allows us to kidnap, to take ransom, so long as the proceeds are not for personal gain, are for a cause. Omusilikale ono agamba nti ebyo byonna nga bamaze obikola batandika okunoonya ebifo byonna ebyali byogerwako era nga bagenda Katosi, wabula Yakubu agambibwa okubanga ye yali master mu nsonga eno, saako ne Lugoloobi badduka era ne baminyika mu nsuwa nga ne butuukidde olwaliro omusilikale wa poliisi agamba nti bakyabanoonya, tebamanyi wa gye baayita ne babomba. Abantu abavunaanibwa mu musango guno bali 9, kuliko Lubega Yusuf, Waswa Hassan, Sali Muzamiru, Chewolia Abubaka, Kisaliita Muhammad, Kato Hassan Miro, Bukenya Ismaili, Buwembo Musa Abbas ne Ajala. Bali abalala babomba. Oludda oluwaabi mu musango guno nga lukulembeddwamu omuwaabi wa gavumenti Kyomuhendo Joseph, Nakimbugwe Irene, Lilian Omara bakyakunya n'okubuuza omusilikale wa poliisi ono yakulemberamu okulondoola n'okunoonyereza ku bantu bano bonna abaakwatibwa, ate nga n'oludda lw'abavunaanibwa musango guno nga lukulembeddwamu ku mbuga Richard, Peter Wanda, Nabukenya Aisha ne John Kabagambe. Bagamba nabo balina okubaako ebibuuzo bye babuuza omunoonyereza ku musango guno. Yongera maaso subscribinga, tugenda kutusaako omusango guno gwonna paka okutuuka nga bawadde ensalawo mu musango guno. Nze Omulangira Moses, Ssaabasajja Kabaka awangaale.